Honabizati kasiri. Lwaki akabinja kano aka M23 ku mulundi guno kalabisa okuba n'amaanyi ag'enjawulo bw'otunuulira ennumbagana ze bazze bakola okuvira ddala mu mwaka ogwa 2012 bukyanga kagunjibwawo. Nga n'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'11/12 bwe lubasooka okuwamba ekibuga Goma, amaanyi galabika okuba nti tegaali mangi nnyo nga ku mulundi guno. Jukira Sseruganda wano batuwa obudde butono wano ku TikTok batugerera. Naye njagala kubanga sineeyongera okujjukiza nti omukutu gwe tubeerako kosobola kubanga ofunira ensonga zonna baguyita Next Edition TV. Next Edition TV ojja kuyitako kaawo ne ku bio yange eya TikTok ojja kulaba link kwatamu ejja ku drivinga mpaka ku channel yaffe. Njagala kubanga Sseruganda nkutemera mu kwebyo biyinza okubanga biwadde akabinja kana amaanyi. Olonno osobola okubanga nawe bw'otuulako mu bantu abamu bw'oba discussinga naddala ku lutalo olwa DRC wakati wa government ya DRC n'akabinja ka M23 nga nawe kakati kuga nti mmanyi nawulidde Kasirye atuge nti mu kirasi bwe twabadde tutudde yatuge nti biri biti era bitambula biti. Kirasi njagala kutegeezako gwe Sseruganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera nti akabinja kano aka M23 we twogerera ekibuga Bukavu kiri mu ngalo zaabwe. Jukira nti kino kye kibuga ekyokubiri mu bibuga ebisinga obunene mu eastern part of Congo. Kibalirwamu abantu akakadde kalamba. Jukira nti mu kaseera mpawo wekaaga bano babadde kibajje bakwata ekibuga Goma ekibalirwamu abantu obukadde bubiri. Bwe ma comparingira ebibuga bino mu Uganda njagala kutegeeza biba bibuga bw'owulira ekibuga nga kirina population y'abantu akakadde kiba kibuga kinene. Kubanga ekibuga ekinene oba ekibuga capital city y'eggwanga nga South Sudan nakugambe balirwamu abantu emitwalo nga 56 n'okudda wakati awo mitwalo 56. Kati kino ekibuga kimu kyokka Bukavu ekiri mu eastern part of Congo kugambye kyo kibalirwamu abantu akakadde kalamba kyokka bakakwata ekibuga Goma kakati bagezezzaako Bukavu. Eyo nno si ensonga gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera wabula njagala kutemera nkulage nti ebimu ku ebyo ebiyinza okubanga biwadde ku mulundi guno tutumu abayeekera bano. Ekisookera ddala ebbanga lyonna lyetuze tulaba abayeekera bazze basiigibwanga ekifaananyi ekyokuba nti bano si bannansi b'eggwanga lya Congo era bannansi babadde babakiikiranga ensingo nga mpawo ayinza n'okubanga alina ekirowoozo ekiyinza okukulira omuyeekera kubanga ekyabadde kyabateekebwamu ku gavumenti zonna ezze zibeerawo nti bano bagwira Banyamulenge Banyarwanda abajja babundabunda kakati bwe batuuka mu Congo baagala kusutama kukira nyinimu baagala kusutama kugira musi kugira kumusinga era bannansi ekyo bulijjo bakimanyi. Wabula ku mulundi guno oluvannyuma lw'abajeekera bano okwongera okuba nti balaga kye beetaaga bali serious abawakanya gavumenti ya Felix Tshisekedi ekitabangawo bazze bavangayo mu lwatu okulangirira mu lwatu nti beegatta ku kabinja k'abayeekera. Nkugambe luli babadde bamanyiddwa nga abagwira abeenoonyeza ebyabo. Ku mulundi guno tulaba nga eriyo ba political leaders bannabyabufuzi ab'amaanyi abetutumu nga balangirira mu lwatu nti bawagira era beeteefuteefu okwegatta kabinja k'abayeekera kano aba M23. Kakati bw'ogatta abayeekera bano n'abamu ku abo abayita Abanyamulenge n'obagattako ettundutundu lyabo bannabyabufuzi nga bwe baba beegattako bajja already ne following yabo kyongera okukyusa tactics z'olutalo okuva ku kiri ekyomuyeekera kye twali tulowooza okusooka nti omuyeekera alabika yeetaaga just Goma yeetaaga province ya Kivu nti bw'amala okugikwata olwo kwajja okusinzira okulabika ng'ateeka gavumenti ku nninga okukola bye yandibadde yeetaaga. Tactics zitandika okukyukamu. Omuyeekera tutandise okumulaba ku mulembe gwa Colonel Nanga ng'omuyeekera lwakyusa ebirowoozo ebigamba nti tetwagala Kivu yokka wabula twagala Kongo yonna. Jukira ono mu kaseera kano alinga akola nga aduumira akabinja kano balinga abakulira. Colonel Nanga yali akulira akakiiko k'ebyokulonda era mu kalulu akaleeta Felix Tshisekedi mu mwaka gwa 2018 njagala kutegeeza nti ono yalangirira akalulu. Oluvannyuma yafunamuko obutakkanya ne mukama we era n'akyatula mu lwatu nti akalulu akaleeta mukama we baakalangirira ku nnyondo. Kituufu omukulu bamuyitanga Martin Fayulu gwe yali avuganya naye yali amuwangudde. Naye olwa agreement kye baali bakoze ne Joseph Kabila baasalawo okuba nti ono balangiriramu ye. Awo nno Felix Tshisekedi bwe yawulira bino yalangirirawo kw'ekikwekweto ky'okuyigga n'akwatibwe.
era nga mu kiseera kino ali ku kibonerezo kya kuwanikibwa kalabba singa abakwatiddwa ekibonerezo kya kuttibwa singa abakwatiddwa ono Kipayo Payo nga ali mu kudduka government ya Felix Tshisekedi yasibira mu bitundu bye Goma mu province ya Kivu gyalangirira nga bwe yali amaze okwegatta ku kabinja k'abayeekera akanja ngati aha kakati bulijjo mugamba nti William Ngoma ne Makenga n'abalala fe tuli bagwira kakati tufunye political factor tufunye ku political public figure ebadde y'amaanyi mu Congo etwegaseeko awatali kulonza yadde okutunula ebbali n'ebbali ono bamukwasizaawo okubeera nti yaduumira era yakulira enteekateeka zonna ez'akabinja kano aka M23 ng'akulembera akabinja akamanyiddwa nga Live Congo Alliance yalangirira nga bwe yali amaze okuba nga yeegatta akabinja kano era n'atandikirawo ebikwekweto era n'akyusizaawo ne kuzimu ku ambitions objectives ezaali ez'abayeekera ze baali batambulirako okusooka n'akakasa nti kakati y'ekigendererwa ky'akabinja ka M23 tezikyali za kukoma mu Kivu twagala kibuga kikulu Kinshasa ne gavumenti ya Felix Tshisekedi ngezaako kulaga nti bannansi batandika okubeera confused nti oba abayeekera bano balabika kubanga tekisobola kujjawo era njagala okitegere nti Congo ze zimu ku nsi ezisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka ebingi kyokka ate izo ensi ezisinga obwavu mu nsi yonna tekijjawo kuba nti munnansi wa Congo naye asomera agobera buli kimu akimanyi nti gavumenti ya Felix Tshisekedi tekoze kimala efuga bbi okutta abagivuganya n'okubasiba bimu ku ebyo byongedde okukyaya gavumenti ya Felix Tshisekedi era kiyinza okuba nga kireesewo omwaganyi omunene nnyo okwanguyirwa abayeekera okugula obuganza eri bannansi ekirala nti abayeekera ku mulundi guno bazannye kye twandiise olutalo lw'amawulire nakugamba kasita omuyeekera oba omuntu yenna omuwa kye twandiise amawulire yemu ku fakita ekyasinza okutambuza ebintu ku sipiidi ey'amangu nti ekifaananyi kyonna gavumenti kyebadde ejjanga esiiga eri abayeekera ku mulundi guno abayeekera bakulaga nti ekyaffe tukikolera ku kamera era ne lwe bakwata bamasinale bakyerupe bali balowooza bayinza okubakolako effujjo buli kimu bakikolera ku kamera ne babuuza omuyeekera ne babuuza omusirikale okugamba eyajja okunoonya ssente eyajja okukuuma emirembe ne bamubuuza obadde okolera ssente meka buli mwezi naga nti mbadde nsasulwa $8 ng'omusirikale w'omukongo asasulwa wakati wa $8 n'ekikumi gy'emitwalo kumpi egitawera na $30 ez'e Uganda omuyeekera mugetiize buli mwezi mbadde nsasulwa $8 kwegamba bw'opimapimamu ze myezi nga 37 plus William Ngoma yamubuuza namuga ati njagala kutegeeza nti mmwe mulwanirira ssente neffe tulwanirira bantu baffe na musaayi gwaffe era buli munnansi n'akwata ku mutwe gati omusajja ngaleka kyayogera kyandibe ekituufu kasiri kyayogera kyandibe ekituufu namutegeeza nti Africa is for Africans and Congo is for Congolese ffe tubasaba mutuviire ensonga tuzeemalire okukakasa kino bano balonda obukulembeze obw'amangu ddala ku kamera ne bakulaga nti ekigendererwa kyabwe tebaagala kulumya muntu yenna era ekigendererwa kyabwe sikyakutta munnansi ne bakoowola ne embassy n'amawanga amalala gonna agayinza okuba nti gakoseddwa agayinza okuba gakoseddwa eri Kinshasa mujje ffe waffe obuweereza mu butuwe twagala kuwamba twagala kunyweza province ya Kivu tuginyweze edde mu mikono gyaffe bulungi tusobole okuprovidinga services mu makubo amatuufu buli munnansi asobole okuba nga anyumirwa Congo naddala province eno nga bwe tugenda tugattako ebitundu ebirala kakati munnansi ali mu bitundu ebirala buli lwalaba omuyeekera kyali mu kukolera ku kamera nga kirabika ekiri eri ate kirala nnyo ku kigavumenti kyeri mu basiigira munnansi atandika okwesala omuguju mujjukire nti nga olutalo lwakatandika twalabako ku bannansi nga bali mu kwekalakaasa nga bawakanya ekyabayeekera okuba nti bawambako oba basalako ebitundu n'okutabangula emirembe olwaliro munnansi wa Congo tekyali ali ku luguudo yeekalakaasa olw'omuyeekera era mwabalabye bwe bayingidde bukavu nga bannansi bali mu bakubira emizira embuutu n'okubaaniriza ti mwebale tubadde twafa dda olutalo kasita luva mu mikono gya gavumenti munnansi ne yeegatta ku muyeekera kireetawo okukutya era gavumenti bamukutya nti byebadde planting ebbanga lyonna byebadde esiga akadde kantwala genda ku Next Edition TV emboze lusugimaleyo genda ku Next Edition TV YouTube channel yaffe genda ku Next Edition TV njimalireyo keyo kati genda ku Next Edition TV